Nalaba interview ya Winnie Nwagi ng'ayogera ku bintu bya taata we. Nanjogera nako. Naye namusetinga mbuzimanya Benda yagamba olimbala Crystal Panda waluzaako mangu. Nga sibyogerangako. Talina na video eyo okitegeera. Ye ng'alina byayisaawo. Winnie Nwagi bambi nanyiga. Ykee Benda tujjeeko akajanja. Mukazi watuze sina binkwata. Sina kyokola kikola ki? Kinkwatako. Kati nze okujja okupostinga ku bazadde bamaama. Gwe ozija okupostinga ku bamaama kyava ku mwana n'omusomesa. Yo boisotenda kiri kitya naye ng'oli bulungi nnyo ddala muganda ki ekitambula ninawo emabegako we tukulabye wadadde oluyimba obadde oludde sometime okuta tetulabako fight eyali ku social media gwe n'aba social media lwaki obeera olwanyonyi n'abaana ba Twitter mbasirwana jasi mba ncheke kyamu abaana kumanya nti ffenna tuli bayaaye jasi wakwa tetubiraga ate mukama yatumulisaako ku musana mutonotono ng'olina okwekomako nemba nange nava mu ziggeto lwakuba kama yanyamba nenfunayo ku kaki ku kalaamu yamani omwana wamugera n'omuvuma ennyindo iwatusagamu busaazi iwatusagamu omwana n'agenda akugamba mbuno ennyindo ye nnene okusinga music career yo ekintu ekyo si kitono ekiriwa obule kugamba ennyindo ye nnene okusinga music career yo erina okuba nga nnene nnyo kuba kaliya yange nga nnene okitegeera myaka 7 ng'okuba abantu ozimbye abayimbye n'abasuka mu bana naye ate saagala omwana tumuvimbise nyabo bana bato bana bato mbaleke okoze investments this year sekale tunagendako ku federation enaku tukyamala banyongo oli active ku federation Ykee Benda lwa mirimu egyo gy'obadde oyogerako investments ezo zetukoze essomero waliwo n'ekirala ekiri mu pipeline nayingiddeko mu agriculture awo twakalagala kuyesoma nga tunagenda mu agriculture ojja otya otandika okuinvestinga mu ssomero twabale tulowooza nti Ykee Benda kye tubale tukumanyiddeko wakola omuziki n'okola gondi ne tulyako emabega account olina obuntu bwa mobile money bw'olwaninga kati ate tuwulira oyingidde mu investment z'amasomero lwaki ekisooka muganda wange bamuyita James Ennyonga essomero lyali lya taata we nankonako nga muzeeyi ayagala kita netuligula ku muzeeyi yes naye nemugamba nze nekyange kyenjagala okugattamu ekitali kya musomero bulijjo naŋŋamba tubigatte tubikolere ki wamu kyengattamu kyekino kyennyini kyenkola omumanyi nze mutalenti ngimanyi era n'okola abayimbi mbimanyi so ndeeta talenti na sports era omupiira mundaba ngoogerako nnyo talenti njogerako nnyo so ngattamu talenti ne academics eza bulijjo tuzimbe ekintu kuba enensi ya leero mwana ogimanyi walugembe tosaabeerawo na bitabo byokka twagala teekemu n'ebyengalo abatunzi woodworker abatemi babayita babazzi kapenta n'ebirala bingi byenjagala okiteeka music aleeta investments otuuka ku ezo kuba abayimbi mubadde mwekwasa nnyo nti music temuli sente naye tulaba nga okola investments bwezityo ebintu byange kisooka nze nkolera nnyo mu partnerships okitegeera enensi kyenyinza ogamba omuvubuka ali eyo enensi manto osaagiwangula nga buli kaseera oyagala obeere one man soldier so nze nzikiriza nnyo olina kaki nina kaki kwata wano nkwate wano tukole ki so jasanga nti yandibadde aleeta miliyoni 10 yinza oleeta 5 oba 4 onfuna muganda wange ngega amazima kuba nze sina kyenkweka mbu ndi wa kitalo nedda buli kyo nina nkinamu n'omuntu naye ensi bwetyo bwolina otambula omaliriza ate binawo bigatta oli kuki tuto ennaku zonna music tokyali aggressive nga luli kati ndi aggressive nze omuyimba alina distribution deal esinga sente saawe ne lebo bagiyita empire era mugenda biraba omwaka guno gwonna ndi serious nnyo ngamba tugamba gwe ng'omuntu tandise kati olinga ayagala otetelinga ngenda leeta talents mu ssomero naye ate tezina kyezigenda kukola nga siriiwo nina okuba nga ndi muliro farming byotugambyeko ogenda kumejalinga muki sigenda bigaziya kati naye ngenda kiyita mu luzungu bakiyita value addition mu luganda sikamanyi okwongeza omutindo gw'ekintu ekintu katugambe ennyama n'ogijja ku nyama n'ogizza mu kintu ekirala naye nga nyama wavayo ku Twitter olina statement gye wakola it was about omwana abazadde abakyala nekwata ku bantu bangi eyaraisinga nnyo concert ne Winnie Nwagi nekimutwaliramu ne bakimubuuzaako bwe yava okulumbira tata w'omwana we bava ku nze naye ebyange nabikola after temugatta
Mbamanyi kanvuge ekyange kankubulire nalaba interview ya Winnie Nwagi ng'ayogera ku bintu bya taata we nanjogera nako mye namusetinga mbuzimanya Benda yagamba olimbala Crystal Panda waluzaako mangu nga sibyogerangako talina na video eyo okitegeera ye nga alina byayisaawo Winnie Nwagi bambi nanyiga Ykee Benda tujjeeko akajanja mukazi wattu nze sirina kyokola kinkwatako kati nze okujja okupostinga ku bazadde bamaama gwe ozija okupostinga ku bamaama kyava ku mwana n'omusomesa nagamba abantu bange bewaka oyo omwana talina taata waka ngenda okukeberakebeza mu bistori nga mazima tabeera nani na taata we lwenvo senfuma ebyange byava ku senfuma okitegeera era nalaba neŋŋamba bwe mutateeka bamaama mulekerawo okujja bataata mu bulamu bw'abaana ab'obuwala okusinga because bagenda zungira mu basajja batalina mulamwa ne fala mulimbe ndooza babimu abirabye okitegeera lwaki omwana akula alina ekituli tamanyi laavu ya taata we oba laavu y'omusajja bw'ebeera ensonga yange yavaawo ate nga kinnuma kuba nange ndi muzadde abamu balowooza nti wakiyiseeyo is because nawe you are a distance apart from baby mama ne balowooza nti oba wali ebyange byawedde okasukira ebyange byawedde nabiyitamuko yes naye mukama mulungi ebyange byawedde omwana endamulaba nawe situation gyobaddemu nagiyitamuko yes ate buli musajja agiyisembu aba yawukanye n'omuntu oyo ebintu bino biva ku kikuba kuba mmwe bataddaga temulina budde temwefiirayo abatefiirayo gye bali naye n'abasajja abafaayo nabo gye bali abakyala ab'emitima emibi gye bali ne gwolaba nga mazima ddala alina okujja omwana ku taata we naye gyali ngo taata muki mubi naye bwolaba taata w'omwana ng'alina obuvunaanyizibwa yamba omwana kuba oba toyamba taata yamba omwana nnyo ekyangaza ali bagenda weza emyaka 5 mbaddewo kiva ku kyoli okutuuka n'agamba omwana tajjamu aba akyakwagala mu mazima kati nga kulinako obusungu oba naawe osobola kuba nga okyamwaga nakyo kisoboka lwaki tomuddiramu anti kati olaba muganda wange emboozi webegaddwawo mu mutima mulungi nakuzibwa abazadde bombi sakya mukama nti akakisa nakafuna kaako era kye nali nsinga okukola ki okwagala kuba bagamba charity begins at home kyolabyeko kyoba oyagala naye munange wekiba kiganye kiba kiganye so si mu bubi era kati tukolagana mpola mpola omukwano gujjako do friendship mpola mpola tukwase mukama a new relationship nnyo akeja oli mu relationship akeja naye ng'oli akyakulaga kyakwagala lwaki ojapinga on another relationship nga wali wakwagala andi abantu ababiri okubeera ababiri kitwala abantu bameka sigambye nti akyanjagala jasi nkubidde kafaanana okay twogereko ku federation ebigenda maaso ku federation lwaki temukyakiikanga luli nze mbaayo nabadde nayo ku Tuesday newedde nga tulina meeting ya Kampala Association nzagikulira mbaayo jasi nga bwenga mbadde n'ebinkutte bingi nga tufuluma mu mwaka awo n'oguyingira kati nga nina okuwawaayo mwana naye nze mbirivinga mu federation mbirivinga mu leadership yaffe wali tabu okugulawo Kampala Association nga muyina wuma eringa era etwala Kampala sinze nagigulawo gavumenti yatuwa amagezi nti okulaba nga tutuuka buli wamu mukole regional okitegeera kuba kuma eri wano era abasingamu be Kampala naye bwogamba nti ab'e Kampala babeere wano edikenzo tali mu ye Kampala ali Masaka shiba ali Mbarara tola nkiyambako omwimbi omunene naaba nga atuukako eyo yonna nekibawa ku maanyi any remarks zowa abantu abali eyo omwaka guno tusuubirayo ekivulu walikola lyakavulu kamu toddangamu Serena oba Serena yakusera bintu byakwata mpola mpola manye ekivulu mwana sitera nnyo kozesa bapromota kitegeeza mani n'okuba nga nkoze eki so kati mba nkyasonda bozi nga musazeewo mu nsondere banaye abawagizi bange mumpeyo $1,000,000 ate mujje musasule mu ndabe bakuwane basasule kuba nze zikyaganya owera nze nkole ki nsonda yewaikipena nabulijjo gyenjagala okubuuza woofiisi yo ng'etambula nnyo kubanga tuli bayaaye wadde bakola ki tuli bayaaye kuba tuba tuyiya misana na kiro nze mukama yampa omukisa nti obulamu bwonna mbulabyeko corporate njimanyi geto njimanyi ne wakati mmanyiiwo
so buli kaseera olina okuba nga ogatta obwongo boy. Wasooka Buziga n'ovaayo n'ojja Muyenga wuuyo Namuwongo Namuwongo kyali wetuli kati wovaawo ddawo State House awo kumpi ne State House awo. manager wagoba waaki asigobangako manager ankubulira ekintu kimu omuntu yenna gwolaba nga abadde takyakola naffe twaba twatuula kuba nze ndi wa family, all those guys are my family. N'angamba nti kino nekino kyenjagala okukola ne mugamba naye ekintu ekyo woba okikutteko eno mba sisobola kuwa ki kawogo kuba amaanyi oba ogenda kumba maki matono. So mbadde nsaba ndowooza concentratinge ku kiri tusigaze Oluganda era emikolo egimu ajja ne tubeera ffenna ne Michael abaddewo wano juzi abadde naye muganda waffe Michael wa buladi byaddala bwaddemu okujja naye ate sigamba Michael nti Michael abadde ne manager Jamili. So tubadde tubeera ffenna mu mabaala awo nga tukakinga up. So mwana ebintu byange bya family omuntu yekka goyinza ogamba nti nayokana naye bubi nandibadde dre naye ate nze namusonyiwa. So yes naye mwana ebintu bino biraba ensi mwana tekoma. So si kirungi kwemalamu kubanga olw'obuntu obutonotono. Take your path naye tusigaze Oluganda ne respect. Okay, wamugamba bino tujasula bikwasaganya genda tunaddamu. Yeah, twasigaze Oluganda ate tuli steady. Simulinako buzibu bambi ate mpozi nga ninako obuzibu naye simulinako buzibu. Because talina kibi kye yankola. Yeah. Ketweyanzi. Yeah man.